maka g'akakiiko k'ebyokulonda. Okuyisa ebivvulu ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa, naye ate waliwo abalala ogenda okulaba nga bayisa ebivvulu. Kati ekyo kiba tekikola bulungi mu nteekateeka yaffe, kulwokuba enteekateeka tulina okugikkaanyaako tufune aba security. A few moments later. Oh no, nga tannava mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire waliwo ebifaananyi by'abawagizi ba NRM mu kitundu eky'Embalala bye tufunye nga mwana wattu omukulu kyali mu kugaana ate bo bakikola baliko n'obukuumi. Bino birina omwoyo ogukula mu mitima gy'abantu kubanga kuno kwewaggula. Kano kabonero ka bwakyewaggula. Naye lwaki abantu baba developinga akabonero akobwakyewaggula ne kye babadde basigazzo kibajjeeko. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Kale kusema official konna gy'oli gy'osinzira okubanga twagala okubeebaza mwebale kubanga mutwegattako bane njagala okubeebaza mwebale kulaba show zaffe zino kizaamu amaanyi buli bw'omanya nti olinayo mu babiri abagezaako okubanga ate bagoberera ensonga ate nammwe abatwala obudde n'okomentinga n'ogamba okay kino ndabanga ekigize bwekiti thank you so much njagala okwebaza agamba nti so musikkiriziganyizza nayo thanks for the show. I believe that should be the spirit. So mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale munzikirize mbategeeza abakulu bano gye bagenda otambulira. Yoweri Kaguta Museveni ali Bushenyi ne Sheema, Kasibanta ali Amolata ne Apak, Mubarak Munyagwali Kibaale ne Kagadi, Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Luweero, Mugisha Muntu ali mu kuwummulamu olunaku olwaleero, Nanda Mafabi ali Kiramu Municipality ne Kyaddondo East, Joseph Mabirizi ali Kwani Yakole ne Oyam, Frank Buliira ali Dokolo. Njagala kubanga anoonyeza akalulu olunaku olwaleero. Kale munzikirize mbategeeze ku bannaffe aba Home Connect Properties batunda ttaka. We bali awo enansana ku kizimbe kuli Opportunity Bank wakati mu kibuga Kampala bali ku Mabirizi. So bakutegeeza gweyagala okugula ettaka nti wandibadde obanoonyako basobole okuba nga ate bakutuusa ku ttaka ery'ekirooto kyo. Bakkiriza no n'ekibanja mpola gwali ebweru osobola okugula akantu n'oteekayo ssente ne mukola n'endagaano. Bannanga abaana abagula ettaka nga bali diaspora awo ekirungi ky'omuntu akuyambako e Kampala akuyambako ne mukola endagaano. Togulanga kintu ky'otamanyi bwe kiri. Sogula ettaka ly'omanyi we liri. So Home Connect Properties ebyo byonna tukuyambako okulambika n'otagula buguzi. Ffe ensonga yaffe si yafuna ssente ne twagala nawe okulambika otegeere ky'ogula. Kale banaffe aba Azul Tours and Travel tugenda mu festive season. Oyagala kutambulako kugenda kulambula, oyinza oyagala kugenda Europe, oyinza oyagala kugenda Asia, America, byonna tujja kuyambako. Okola olugendo lwo ate mu butuufu bwalwo ate onyumirwe. Amawanga agamazibu ku visa jangu tukulambike ku ngeri gy'osobola okusaba mu visa n'ogifuna. Mwe bansabye visa zimbuze. Azul Tours and Travel tujja kuyambako. Tetufunira abantu mirimu. Twagala balambuzi jangu tulambule. Era nga sinatandika sheno abasimu ne banja munzikirize mbanjulire campaign eno. I think by tomorrow as content creators tujja batufunye ekituufu si kituufu but the complete strategy. Jade nyo no bagwe manyinga amanyiddwa Kayanja Timothy ayagala emitwalo 4 n'ekitundu egya dola. Alina bakiyita aplastic anemia. Oba ontegedde bulungi nnyo. So yeetaaga ssente ezo. Twagala tugenda
kulaba ngeri gye tusobola okutematemamu ssente zino zirabike. I think this is a challenge etugudde wakati mu mikono gyaffe eyeetaaga amaanyi gaffe okuteekamu kwaffe n'okufuba kwaffe. Naye nga bwe twatandika, nze natandika channel nga nasubscribe omusazo n'abasubscribers 20,000, kitegeeza nti abadde ggwe ankwatiddeko okufuuka sayimo nga bw'oyogera ku YouTube channels onteekamu yali subscription yo. So amaanyi gange okufuba kwange n'okuteekamu kwange kuyinza obutamala singa oba tonkwatiddeko. Naye so far ennamba zino ziriwo. Nina challenge gye njagala okwanjulira bannange, then nsooke njanjule, because this is not about any individual, it is about him. I believe you can save this life. Ekyokubiri, he's strong. Ekimenya omutima ye message byebigambo ebituufu byatugamba, naye ye kayogera bigambo akyali strong. So I believe we can keep that strong man strong. Kasigale nga katuwogganira. He is very stubborn. Ajja tutawaanya nnyo singa tetumusavinga. Naddala badde bawangaala naye. So we can still save him. So this is not money. Singa tuba tukwatidde wamu, it is a lot of money nga tetukwatibwako wamu. So we are going to do that campaign. Mwamulabe kwa Zubere, mulabyeko ewa Kasuku. You can still musobola okusigala nga muyamba kweza ennamba. Then ndowooza tomorrow, because anjogeddeko ne Zubere, anjogeddeko ne Kasuku, tusooke streamlining tulabe how better we can help. Njagala kwebaza abantu abazze ku status zange and you reached out. I'm positive you guys will reach out. So yonna gy'osinziira, yonna gy'oli, this young man, I believe Katonda yamuleeta mu maaso gaffe, because I think wa mwaka guli nga guggwako ekigambo kya Jaden yawe we yajjira. So I think Katonda alina ensonga lwaki yamugjayo eyo gy'ali n'amuteeka mu face zaffe. Alina obuweereza bw'ayagala nze naawe tukole mu bulamu bwe. Kale naye ebyo tugenda bikola, naye sofa Francis njagala squeeze back ya Jaden on screen. Ndowooza upload yaffe naddako. Kale munzikirize tutandike basibuni bannyabo. Now Robert Kyagulanyi Ssentamu yali Masaka ku lunaku olw'omukaaga. Naye kunkuzimu kunkuŋŋaana Honorable Abedi Bwanikazi yasemba okubeeramu baali mu katale k'abasuubuzi awo mu Nnyendo. Abantu baali bamuteeka ku pressure okubabuulira ani gwe bwe bayimiridde ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga. Abedi Bwanika yasuubiza nti nze nja kudda wano babuulire wawe nnyimiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaamala okuva mu kibuga Masaka. Twabategeezezza nti nno I think anticipation y'abantu bonna yali nti Kyagulanyi wagenda e Masaka agenda basesebbula olw'ebyaliwo wakati waabwe n'ebibadde bigenda mu maaso nga byogerwa naddala kuva mu kampu yaabwe. Naye surprisingly bwe yajja e Masaka, oyinza okugamba nti yakibuusa amaaso n'agamba omuntu ayeeyongerayo, there are bigger dreams. Yeah, there are bigger dreams. As per kyaliko essaawa zino akyesinga kifo kya bukulembeze bwa ggwanga kati bw'otandika okumeggana n'abaka ba Parliament, olumu kiba kisizinga okutandika okuba nga tekyakola makulu. Secondly, tewali kipya. Everything has been said. Buli kimu kyogeddwa. Tuba tudda mu repetition. Kyenja ebyo nno biva mu mutwe gwange, tebiva mu kusalawo kwa Mwami Kyagulanyi. Kyonna kyasinziirako okuba ebyo bibye. So kakati oluvannyuma lwa Kyagulanyi okubeera eyo n'atabanyega oba n'atabalumba, of course twali tulinda tulabe Abedi Bwanika bw'anaalabira kaka eri eggwanga kikyagenda okugamba. Oweekitiibwa Mpuuga, but as per the last videos nalaba zicirculating, omanyi Uganda ne privacy nayo yaviiriddewo ddala. Naye nalaba Oweekitiibwa ng'aleka ali entebe yagenzi yafulumyemukko for his private businesses, I believe, oba ku mirimu emitongole, because Commissioner wa Parliament siri informed about that. Naye kakati at least twabadde tulinda tulabe ekiva mu camp and mubonna mu camp and kiki kiba kigambo kyabwe ekiddako bayinza kuzzaako ki. Naye Abedi final naye yavuddeyo, era mu bigambo bye yagambye ye tanoonyaako ku kifo kya bukulembeze bwa ggwanga. Ekifo kyayagala bakiyita Kimanya Kabonera. Ekyokubiri ye talumba atamulumbye. Kakati bw'abanga Mwami Kyagulanyi yazze Masaka n'atamwogerako,
talina ngeri gyagenda tandika mwogerako era ndowooza twagenza okuvaawo ng'atongozza enkola ya tontabala nawe sijja kukola ki kutabaala naye lwakuba ku nnyingo eri eyaawo we muyimiridde ku bubaka bwa paalamenti Abedi Bwani kati yagizzeemu yakitulekedde naye kiyatukakasizza nti ye wankyukakyuka so kakati abadde bakyayagala ababulire wawayimiridde ku nsonga y'obukulembeze bw'eggwanga kyo tajja jjogerako naye ekyokulumba Kyagulanyi nga tamulumbye yagambye tajja mulumba Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki abaagala muwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa Mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe bweyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na Mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi Bwakimanya Kabonera obwemupi Bwakimanya Kabonera nannyinibwo ye Mugalatiya Dr. Abedi Bwani ekyokusatu nze ndi wankyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. So that is it. Nnumwa nnyo buli wenda aba opposition nga balwanagana naddala babanga bali mu kifaananyi eky'opposition. Omanyi okuba opposition n'okuba mu kifaananyi eky'opposition bintu byanjalo banja bali mu gavumenti nga si ba gavumenti. I'm not saying sigama it is my wish. Naye gwe singa gavumenti ya Museveni emala neeyika mu kalulu kano bamala bakuba akalulu. Olaba abantu abo bonna abambadde agasaati ga yero n'ebiteeteeyi bya yero gye bayinza okujja amasikaati n'agateeteeyi ga red toyinza kumanyaayo. Ate munnabyabufuzi ye muntu gwe yatonda nti bwava ku kintu oyinza okuwuza takyambalangako. Lwakuba ndi wano mu Uganda twerabira ani ajjukira Nambooze mu green. Nambooze yayambalanga green nga Gomesi zayambala za green. Naye bw'osanga Nambooze mu red oyinza olowooza tayambalanga ku green to an extent nti kati alina n'ovula eza red. Kati abo bwe mulaba aba yellow ekintu ne kimala kiyiika bwe kiti gye bajja red tomanyaayo. Abatusinga ku myaka basobola okukunnyonnyola ekyaliwo mu biseera by'obote nga buli omu ali ku UPC bwe yayiika engeri gye bayingiramu NRM tebamanyanga. Kakati n'opposition erina aba opposition nga si ba opposition naye ekiweebwa ekitiibwa nti beekuumira mu kifaananyi ky'opposition. Kati mu mbeera yonna it is very important okumanya nti wadde ono kiyinza okuba tulina obutakkaanya naye ekifaananyi kye yeekuumiddemu ky'opposition. So kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo nze I believe enkola eno eya tontabala siri kutabaala makes more sense. Munoonye akalulu tulaba ate bigenda okuba nga biva sayidizeeyo oba okitegeera ate tweyongereyo. Kale abo nno nabo njagala mbeere nga ate mbalekaawo. Kakati njala tugendeko ewa Honorable Joel Ssenyonyi Besekezi. Oyo ye muntu eyakola likodi yawasanga alina embuzi nga nteeka. Era atugamba nti ebintu yabiyigira ku mukyala we. Yatugamba. Kale ebyo si bye bindeese. Kakati muna PFF amanyiddwa nga Bwowe oba Bwowe. Oyo no yaliko guild president. Omulaba alina akaviiri ako keka Martin Luther. Kakati Ivan Bwowe ono ajjukira okusinziira ku mateeka ga Electoral Commission osobola okuaccessinga documents eza candidate yenna ali nominated n'ozireviewing azironga azi nomination process eba ewedde.
kati ndowooza bw'asaba records za nomination z'ababaka bonna agenda okkizuula nga Joel Ssenyonyi n'abalala mukaaga kubanga bali 8 abavuganya ku kifo ekyo nga naye omutaddeko baali details ze bataddemu nga constituency gye basaba okusinziira ku Bwowe eyawukana ne constituency eriwo in reality. Kaakati constituency yabwe esangibwa mu division y'e Nakawa. Nakawa baajalula mu divisions constituencies 2 mu mwaka gwa 2021 Katrina West ne East. Kaakati okusinziira ku Bwowe oyina okuincludinga nti njagala kubeera mubaka wa Nakawa. Nakawa eyo nga division kitundu nti ekya West then n'ogattako constituency. Abasinga basaba Nakawa West ne baskipping ekigambo division. Kati Bwowe nga kwasinziira okugamba nti abakulu bano bo basaba Nakawa West constituency etaliyo mu mateeka kubanga mateeka waliyo Nakawa division West constituency. So kakati okutuuyana kubadde mu constituency eyo era nga abamu bagamba nti essaawa yonna omuvubuka yandigenda mu parliament nga tatawaanye. Mwabo nno abadde batuyana mubaddemu Miles Ramiti ojjukira yakwata Sian oba Lusania, tulina Bulola y'omu kwabo, then n'abalala okuva mu bibiina ebyenjawulo abaali baloopebwa. Now okusinziira ku leader of opposition era nga mubaka kati awo Joel Ssenyonyi yavudde n'agenda ku mutimbagano gwe ate n'atuwa amawulire amalungi ku side ye nammwe n'abakkiririza. Mu Joel Ssenyonyi yavudde n'agamba the petition against me and other candidates in Nakawa West has been dismissed for lack of merit. Nti petition oba omusango ogwamuggulwako ye n'ababaka abeesimbyewo oba n'abeesimbyewo Nakawa West egobeddwa lwakubanga tekola makulu. The PFF candidate who petitioned the Electoral Commission should simply go on ground and face the voters of Nakawa West. Shortcuts will not work for him. Namwe amagezi nti ekifo ky'okumala obudde mu kooti ng'ali mu makooti. Yes, going to the court in a coat or in a suit. Yes. Agende ku ground anoonye akalulu okwagala okupalapalanya n'okusalako. Batera ogamba nti shortcuts are always wrong cuts. Kale kaakati okusalawo kwa Electoral Commission kwabadde kutya. In view of the foregoing, the Commission under resolved that the complainant had no merit and the same stands dismissed. Accordingly, the Commission upholds the decision of returning officer Kampala in nominating the respondents. By copy of this communication, the returning officer Kampala as well as the respondents are accordingly informed of the above decision. Nasako mukono Justice Byabakama Mujenyi Simon. So netumalirizanga ate omusango guba gwagobeddwa mu mbeera efaanaganako bwekyo. So kompeo katono nnyo Bwowe bye yali yatubuulira kwe yali asinzira okubanga omusango gwaguteekayo. Sooka otuwe ku Bwowe nga se tonnajja kulunga lugezigezi. They all agree that the constituency is called Nakawa Division West. They all agree. And that is not an issue. The identity of the constituency is not an issue. They've tried to urge what they've tried to urge. But I had addressed most of their arguments in my petition and submission. So that is it. Kakati katono nyonze mu ndowooza yange entono. Ekisooka nze nakye ndowooza nti no Bwowe ayinza okubanga oba asobolera ddala okubanga he was constitutionally right. Bw'obanga oyagala kwesimba Nakawa Division West constituency, why don't you include it? Kubanga ne Electoral Commission bw'eba erangirira Nakawa Division West constituency twabalagwa ku kakiripu nga balangirira Nalukoola. So I think Bwowe was right constitutionally. Naye yes, keeping a point season ebbiri. Timing, logically and tactically,
to me I think Bowe was wrong. Ekisooka nti obudde bwe yaloopa omusango ogwo aguloopye nga abafaanana abaloopa emisango egifaanana ng'egyo bakibiina kiri mu buyinza. Kyendowooza nti nno teyakibala. Logically nti omusango ogwo ogwali mentioned e Nakawa West guzziddwa mu Kampala yonna. Electoral Commission yatesobola kusala musango ogwo kubanga eba gusala yandibadde settings precedence okufunayo abalala abaloopa nga okulonda kuwedde okujungula ebiriba bivudde mu kulonda kw'ebitundu ebirala mu Kampala. Ate Electoral Commission nga tesobola kwedifendinga ku kikolwa kyennyini kye yali yakola mu kalulu oba wano kweno level. Kakati nga okujjayo abantu bano 7 gwogende nga kigenda leeta Electoral Commission ebizibu ebirala bingi nga Electoral Commission eso sacrificinga gwe then ne batereeza. Era ogenda kulaba nga mu nomination eziddako Bowe kyabadde akomplainingako buli omu agenda kitereeza, but kyali tekisoboka kukoleka lwansonga nti Electoral Commission badde egenda kugwa mu bizibu ebirala bingi ng'ate yebyetandikidde. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, nga bwe nkutegeezezaako nti emisango egifaanaganako bwe gityo gitera kuloopebwa abo bakandidate aba gavumenti eri mu buyinza. Era ne Makindye gwaloopebwa nga yeesimbyewo kaadi ya NRM agamba nti bonna abali mu lwokaano basangulwewo ye bamuleke agende. Kati it is not usual for opposition okuloopa emisango bwe gityo. So kyendowooza nti nno ekyo Bowe yakibuusa amaaso. Ekyokusatu ate nga kyekisemba oba kiyinza okweddirira ekisembayo. KSN eprovinze cold way ebadde eyogerwako wakati wa PFF ne NUP. Wadde ng'omusango ogwo guyinza okuba nga constitutionally gubadde mutuufu kunze mu ndowooza yange. Secretary General Ibrahim Ssemujju Nganda oba chairman Erias Lukwago mwali temukkiriza mulenzi oyo kugenda kuloopa. Kubanga ekizibu ky'omusango ogwo nti wadde nga mubadde mu bakandidate 7 abagenda okuwanduukululwa, buli omu amaaso gamubadde ku Joel Ssenyonyi nti essaawa yonna Joel Ssenyonyi ayinza obutadda mu parliament. Kubanga it looks like Ssenyonyi stands like 75% of chances okudda mu parliament yawo. Kati this case ng'erabikanga ereeteddwa okumublockinga kubanga kirabikanga ayinza obutasoboka mu kalulu. Kati ng'erabikanga shortcut ekoleddwa okumublockinga okusobola okudda mu parliament. Now ekyo tekirabika bulungi nga candidate akikola wa PFF ate nga mubeera mu kamera mugamba nti tuli basse Luganda. So ekisooka kyoleka obunafu bwe kiba nga tekyali kigenderere ne kibayitako buyisi. President w'ekibiina ne kikuyitako, Secretary General w'ekibiina ne kikuyitako, ne kigenda ne mutakitaasa. Wabula bwe kiba nga mwakiraba ne mukisalawo kigende bwe kityo kyoleka okukuubagana. Kubanga tubadde wano nga buli omu agamba nti naye lwaki NUP eba ekwata bali mu ezo n'emuleeta yeesimbewo ku bwa road mayor. Bw'oyogera ku bantu NUP beerina abana abasooka mu NUP, you talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu, you talk about David Lewis Rubongoya, Ssenyonyi Lukamu number 3 mu maaso g'abantu. Kati nga naye bw'otandyagadde kunogolako president, naye NUP teyandyagadde ginogolako leader of opposition waabwe ate omwogezi waabwe. Ate nga tomunogolayo kumugjayo nti tugenze mu kalulu mwesimbako naye ng'oyagala kukozesa bukujjukujju okumugjayo. So ndowooza nti omusango guno gwe-exposing the relationship between ekibiina kya PFF ne NUP, kye-exposing obunafu naddala bwe gubanga omusango gwajja ekibiina ne kitalowooza what might happen. Lastly, kunze okudda kwa Bowe mu byobufuzi bya Uganda kuyinza okubeera okuzibu.
kubanga ojja kufuna obuzibu okukakasa abantu nti I sat home nendabawo obunafu nenjagala nkozesa obunafu obwo okuyitawo kijja kukubeerera kizibu era mu kalulu ako kiyinza okubeera ekizibu bw'oba okubeera mu basatu bagenda okukulembera mu kalulu ako kiyinza sigambe nti tekisoboka ne kiyinza okubeera ekizibu so ebyo nno bwe bityo bwe biri naye katulinde ate tulabe ebinaabeera sayidi zaawo kale nawa namunzikiriza embeere nga nawo nvaawo neeyongereyo kakati olunaku olw'eggulu ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba bale mmale mukimanyi nti nno ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba omanyi mwerabiralabira nnyo Abbas Byakagaba ye ssaabaduumizi wa poliisi yaddira Ochola mu bigere I think Ochola was the most silent ssaabaduumizi wa poliisi we've had kale yali ayogera Katumba yali ayogera poza kale bwavaawo twabateeka wanyu oli yali ani Ochola yaddako Ochola anyway kakati but Abbas Byakagaba tabadde kuvaavaayo so ndowooza we yaviiriddeyo nga obudde tugamba nti buzze ku bunnaabwo yayogedde ku bintu bingi nga tutandikire ku nsonga y'embwa mujjukira mu lukuŋŋaana lwa NUP lwe yalina mu bitundu eby'ekawempe twalaba ku kintu ekipya nga zembwa twalaba ku mbwa kakati Abbas Byakagaba yavuddeyo n'atangaaza njagala tukwate ebigambo bya Abbas Byakagaba because bannaffe aba poliisi byonna bye bakola birina kuba nga bidumirwa Abbas Byakagaba so kitegeeza nti nno kati bwe tuba twogera ku Abbas tuli mu kudiscussinga nkola ya mirimu mu poliisi because if he says yes it happens and if he says no nothing's going to happen so kakati ku nsonga y'embwa Abbas Byakagaba agamba nti nno embwa ezo zaaliyo era bye bimu ku by'obugagga biyise assets it is one of the assets that we have as police era ng'embwa ezo bazirina mu mateeka kakati Byakagaba agamba embwa ezo si gwe mulundi ogusoose okuzirabako mu operations ezenja bazita sniffer dogs embwa ezo zaaleetebwa era we zireetebwa ne bakondoninga oba ne basalako ekifo ne bagamba nti that is a no go zone area era buli eyagenda mu no go zone ye yataagulwa embwa mu bufunze nsokozeeyo ku office wali mu bufunze embwa si ze ziba zikulumbye nti poliisi bwetuuka n'egamba nti okirina lyonna kkubo naye okuva wano ne wano tewali kkubo for now bw'osala n'ogendayo by'osiŋŋaanayo gwe abaabirumbye si bye biba bikoze eki biba bikulumbye kakati some of the places we twalaba embwa ekisooka wano we tuli gwe mulyango oguyingira ekitebe kya National Unity Platform kitegeeza nti ayingira ekitebe akozesa wano n'afuluma ekitebe akozesa wano kati bw'oba oli wa kwebuuza bibuuzo the first question gy'ojja okwebuuza okay poliisi yasalako ekifo n'egamba now this is a no-go zone can an entrance become a no-go zone those are some of the questions osobola okubuuza however yatugambye ate mmwe temuyina lwikusa lubabuulira ddi lwe bazijjayo mu lukusa lwammwe lwakuzibawa mu mateeka era we mbanga muwulira nga kati zikyetaagisa musobola okuddayo mu mateeka ne muzijjawo so now the first question you will raise about dogs nti bazireeta ne bakuliyetinga no-go zones ekibuuzo ddala can you make a no-go zone mu mulyango oguyingira ekitebe ekifo ekye twalaba embwa ezo zaali eri waggulu olukuŋŋaana lwali wansi eno naye mu kkubo naye twalengerayo embwa era omukyalo ono kati ndowooza olaba wano kati lino kkubo
bw'ogamba nti eno naye yali no-go zone kati ate eno bano bo baali bakolayo ki? Mu bifo awaali embwa lyali kkubo. Kakati ekizibu ekiriwo nti nno mu kkubo mu kaseera nga kampeyini zigenda mu maaso waliwo abazze mu kampeyini wabaawo n'abo abatambula ebyabwe. Kati kwolwo olunaku ono omukyala yali tali mu kampeyini, yali ali ku bibye n'ayita mu kkubo according to Abaski Byakagaba eryali lifuuliddwa no-go zone okukakkananga embwa emukoze eki emutaagudde. So now if you have any question ogenda kumpaako ku mukyalo ono atumala ompe Abaski Byakagaba ne wali ndowooza wali embwa zaali ziboggolaawo ompeeko ne ku Abaski Byakagaba ku nsonga z'embwa. Who has grown up not seeing police dogs? I don't think there is any. Actually, we have many of other assets which we don't bring out all the time. But when our situation demands, we can bring out different. Don't ask us when do you bring them. Because now, again, you give us authority, you give us training. But allow me to explain this particular incident of the dogs. Now, I think you see, another thing is today with the technology, you can end up being presented differently from what exactly you are or what you are doing. In Kawempe, that time, there is a certain area we designated, we say, this is a no-go area. And the guidance was, police officers, be there, right? In front. Behind, we have our other assets, including canine. Now, when you cross the police officers and cross to the canine. Who has attacked the canine? Is it the dogs or the other way around? Badde mpitawo nga ngenda ku dduuka gula muceere kufumbira baana. Omusajja n'anteera embwa laba kyenkoze olugoye ndese bwereere nzenna. Abadde musajja yennyini musirikale babaddewo aba babiri n'embwa ebadde ya bbulaaka. Nga ngenda ku dduuka gula muceere omusajja n'atembwa kyokka mufo ky'okuteera bali ab'effujja ateeredde nze omukazi laba bwenkoze obwereere. Kyokka batuwa basirikale bakuuma naye labayo kye bankoze. Teri kisinze nga kunnyiza kunteera mbwa mu bantu. Ampisanga mubbi ate siri mubbi singa mbadde mubbi baleka ababbi ne baagala ate bagireffe abantu balamu ng'omutemu yennyini sooka ondaba kye bankoze yino yonna enkwagudde muno mwonna muno gwe sasobola kweyambulira tugamba tetukoleko bye tubeera tukola nti noba tugenze eggula kino kiraba teri kisinze kunnyiza laba bandeka bwerere mu bantu singa bateekawo mbwa mbuno okuuma bakola fujjo oba batubba amasimu gamba kale naye laba We need to be clear about this. But also, if you decide as Ugandans that the police should never have dogs, we shall listen. But for the time being, it's one of our... When we bring them out and where, yes, you can ask us later, but we may not necessarily ask you when to use them. Remember, you gave us that task of ensuring that the environment remains. But how do you explain someone who crosses and leaves the police officer? They are telling him or her, don't go that side, because you have also given us that authority. Then the person continues. Then when you find a dog there, who has attacked the other? But I also get surprised when you say, you attacked the public. I mean, why don't you first, people should even, we are there, we are your servants, inquire from us what happened. And I'm glad this has been asked here. How I wish it had been even asked earlier. Because even you see the projection going on in the media. It's as if it is the police which was attacking the people. But there are those people, the few. There is what they want to gain out of the situation. They say, go there and create a scene as I
as I capture. We don't need to waste all our energies and resources into such activities. But for us, we are ready to explain all the time, and we shall continue to explain, and we believe our people will understand us. But kindly, no one should create situations which will because you see, someone asked, maybe I need, this is the time to answer it. When do you use what? The law, again, the law gives us leverage on how and when to use. Even in these proclamations, if you will take time to listen, it even says force will be used against you, including rifle fire. So, kumbwa awo weri embwa twazibako ne mubitundu ebirala nga emukono mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atuuka ku mbuga yannamutwe oyo omukiise wa Kayiira mu Kyaggwe era nawe embwa twazirengerako. So awo bw'oba olina by'obuuza nze byo bye nazuddemu. Kakati tuveewo awo, njagala tugende ku nsonga, tukyali kwa Abbas Byakagaba yabadde ayogera. Njagala tugende ku nsonga y'okukwatibwa kw'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Yavuddeyo n'atubuulira enkwata ez'enjawulo nga mulimu 24 bwe baali e Kawempe, ebyaliwo e Kayunga yabyogeddeko, ate n'atubuulirako ku kuba tear gas, ebyaliwo e Iganga nabyo yabyogeddeko, yes, n'ebirala yabyogeddeko. Kakati e Kawempe, Abbas Byakagaba yavuddeyo n'atutegeeza nti nno ekyaviirako tear gas be bantu abaali bavuma abasirikale, abaali babakuba amayinja, saako n'okubakuba, era n'atutegeeza nti abasirikale bakyali kunyiga biwundu n'okkuba emmotoka za poliisi. Poliisi mu kusobola okuba ng'ekkakkanya embeera kwe kuleeta tear gas. Otegedde bulungi? So bw'oba wali bakakiripu kali ng'abantu bayingira beekasuka wansi mu mwala, ekyavaako ekyo kukuba basirikale, bavuma, batiisatiisa n'ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati bwe tugenda ebbaale, jjo jjuzi wano Kyagulanyi yabadde e Kayunga, jjukira olukuŋŋaana olwasembayo yalukuba bbaale. Okusinziira ku Abbas Byakagaba, Kyagulanyi yatuuka leeti. Mu kutuuka leeti ate n'ayagala okukuba olukuŋŋaana, jjukira Electoral Commission egazeetinga essaawa 12. Oba ontegedde bulungi? Kyagulanyi yayagala okuba kampeyini kusuka essaawa 12, poliisi kwe kukozesa omukka ogubalagala okugumbulula abantu, era nekimaliriza ng'ebyaliwo biri bwe bityo. Tweyongereyo Iganga. Abbas Byakagaba agamba nti ekyali e Iganga, Kyagulanyi bw'amaliriza olukuŋŋaana lwe, abantu baatandika okukuba poliisi amayinja n'ab'amagye. Mu kukuba poliisi n'amagye amayinja, amagye mu kwagala okukkakkanya kwe kubikula emmundu, unfortunately Mesa Kyokero n'akubibwa, era kati mugenzi. Naye ku nooti okwo n'abaako nooti gye yakoze gye njagala okujja okulireetinga eno yonna. How I wish producer, you have my clip at Kawempe, you have my clip at Bale. Kakati yagambye nti waddenga abasirikale abantu baali babakasukira amayinja, naye tekimala kukozesa maanyi gatwala bulamu bw'abantu. Yadde caution ya Abbas Byakagaba nti wadde kituufu abantu baali bakuba abasirikale amayinja, kyavumirira kikyamu ekirina okuyimirira nange ekyo ngattako eddoboozi nange temukasukira abasirikale mayinja, naye ekyo tekinnyonnyola maanyi mangi gaakozesebwa okukkakkana ng'abantu baluguzeemu obulamu. Kaakati njagala tusooke tuve e Iganga twambuke Bbaale tudde e Kawempe. E Iganga
amasasi twagalaba n'omulambo twagulaba lwansonga nti bano baali bakuba live bullets ati ate bano baali beetaasa na bwetaasa kubaali babatwalira omulambo abo njagala obasse ku mabbali tugende Bbaale olukuŋŋaana lw'Ebbaale Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mwonna mungi w'omuntu ekitundu yali mu bantu nga 50,000 abaali bazze okumulaba mu lukuŋŋaana poliisi n'ebakuba mu tiyagaasi abantu abo mu kubumbulukuka ne mu kudduka baali basobola okwerinnya awo Katonda yataasa butaasa naye nawo waali basobola okuvaawo omulambo kubanga kigambo kye bayita stampede sisuubira nti kipya ku maaso gammwe kitegeeza nti naye Kayunga ekibuuzo candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu naye twongera okumukubiriza nti obudde bwe buba buweddeko lwaki okuba enkuŋŋaana sebo tukukubiriza wadde ate naye ayinza okukubuuza nti bannanga abasajja baba bampisizza mu byalo ate ng'abantu eri banninza ate ne ŋŋamba kanzija at least bandabeko kakati awo ne tumaliza nti lwaki omusajja temumukkiriza kuyita mu makubo malungi asobole okutuuka mu budde mu bantu ebyo tujja biddako oluvannyuma kale kaakati Kyagulanyi amaze okutuuka leeti eyo nsobi emwezze ekyokubiri ekyokukuba mu tiyagaasi abantu abakuŋŋaanye mu bungi bwe beerinnya ogwo omulambo tugunenyezaani kubanga oli ajja kukubuuza nti okakasa okukuba tiyagaasi mu bantu yenkola yokka eri applicable ng'obudde buweddeyo kubanga political rally efaanaganamu n'ekivulu ky'ennyimba bwe ziwera ssaawa 6 cricket over either poliisi ekwongera eddakiika 15 oba nejjako ebyuma eyo enteekateeka naddala ng'abali mu kalunga tetuli mu kulwanagana bino byonna nno mbyogera neesigama ku bigambo bya Baasi Byakagaba byayogedde n'agamba nti wadde nga abasajja baali bakasukira poliisi amayinja naye amaanyi agasukkiridde gaali tegeetaagisa okuviirako Mesa Kyokero okufa nange ne ŋŋamba kati kansuke nvuga eggaali eno ngizzeeyo wano nti ddala singa poliisi yagenda ku bategesi ne bagamba nti bannanga obudde buwedde n'omusajja kubanga lwa ebintu eby'obuntu eno Uganda ffenna yaffe unless there is an hidden mission which I don't want to believe Kyagulanyi bw'abanga atuuse leeti omuntu wa bulijjo yandikoze atya nti otuuse leeti abantu bano already babaddewo ne tukuwadde 15 minutes address these people and go oba otuuse leeti you're not going to talk singa Kyagulanyi aba agaanye poliisi eyinza kutandikira ku ki mu mutwe gwange kujjako byuma mu ndowooza yange tiyagasi najjamu later kati awo nawo ne tuvaawo ne tugenda e Kawempe twalaba ku bantu abayiringita nga amazzi ga poliisi geebakubye gabasuula mu kinnya ne kino nakyo kunze kigwa mu kiri IGP kyayogeddeko ekyokukozesa amaanyi agateetaagisa mu kugumbulula abantu ti abantu abo singa bamenyeka singa bagwa ku bintu ebikirishapu ne bibafumita tetugenda maliriza ng'era tufunye emirambo so awo nno ne ndowooza nti nno it is very important to watch amaanyi agakozesebwa naddala mu kugezaako okugumbulula abali ate ababajeemedde amateeka sooka ompeeko kwawo kwa Baasi Byakagaba ng'ayogera. On November 24th, 2025, the new presidential candidate led a procession from the party headquarters to the campaign grounds in Kawempe North and Kawempe South. During this period, the security personnel were pelted with stones at both the party headquarters at Kavule and along the routes. Several officers were injured and some vehicles damaged. Security forces responded by deploying public order tactics to control the crowds
and multiple arrests were made, and suspects have since been charged to court. On November 27, 2025, the new presidential candidate held his campaign rallies in Kayunga district. His final campaign event was to be held at Lugasa Parish, Kayonza Sub-County, Bale constituency. He arrived late and attempted to campaign after the 6 p.m. stipulated time. Police officers tried to stop him, but he refused to comply, leading to the campaign being halted and the crowds dispersed. On November 28, 2025, in Iganga district, stones were thrown at officers immediately after the candidate concluded his campaign. And by the candidate, I mean the NUP candidate. Officers responded to the violence by dispersing the rowdy crowd, during which, unfortunately, one civilian fatality occurred. And I want to emphasize here, nothing whatsoever merits the taking away of the life of a Ugandan, where that life can be protected and saved. And our duty is to protect and save the lives of Ugandans. I wanted to emphasize this aspect here, but in a way sending a message that we need to respond to situations in a positive way without causing situations which can cause loss of lives. I also would like to explain the activity that we carried out in Imbarara on the 7th of November 2025. This was a planned operation following investigations into the activities which I have earlier enumerated. And I took a decision that now that investigations had reached a certain level, there was a need to arrest the suspects. And therefore, on the 7th of November, we carried out an operation in Imbarara to arrest the suspects who were involved in the different acts in the different areas of the country. We strongly condemn all forms of electoral violence and lawlessness, and I want to assure you that this will not be tolerated and shall be dealt with decisively. Bwe bityo abasi kakati nga ngimba kwa basi nina clip eyakutte it caught my attention nako lwejjo Honorable Kyagulanyi bebadde mu bitundu ebyo ebyekira abantu babakubira tear gas. I don't know police kati si mulimu gwa police because police ye omulimu gwayo is to keep law and order. Naye tulina then NRM. I don't know about taking a time and reviewing these videos. What video? Jenda byeke y'omukyala agenda ng'awa abavubuka amazzi ababadde bakuwa tear gas. No. Kyagulanyi weyogera ku protest vote. This is what he meant. People doing ebisukka ku bisuubirwa.
omuntu bwafa ne wabawo omusawo namupronouncing nti afudde, singa oba oli mu luumu naye oba bamutaddeawo mu ddiiro n'omuwulira nga akolola ne obanga obadde okaaba odduka n'ovaawo kubanga si kya bulijjo. When somebody is pronounced dead aba afudde, ekiddako kwagenda kukaaba na kumuziika, end of the story. Now kakati kisuubirwa nti poliisi bw'ejja n'ekuba omukka ogubalagala mu bantu, buli muntu adduka, everybody runs for his or her life. Now bino ate byo si bya bulijjo, si kyekyo kyolowoozaako nti kati ono ayinza obba yetabisobola, ne si kyolowoozaako nti kakati poliisi eri mu bbako omutiyagaasi kanfune ekidomola kyange eky'amazzi buli adduka muwa amazzi. And political, I think it's not right for NRM naddala mu kalulu kano, naddala areas ng'eza Wakiso mwetaakola bulungi. And I think there are some areas NRM zeerikira okuzza okusinziira ku maanyi ge bataddemu ne disorganization y'opposition mu bitundu ebyo. But bino birina omwoyo ogukula mu mitima gy'abantu kubanga kuno kwewaggula. Kano kabonero ka bwakyewaggula. Naye lwaki abantu baba developinga akabonero ako bwakyewaggula ne kye babadde basigazzo kibaggyeko. Omanyi kano akalulu kati kino kyogera nga as a common person. Mu kalulu mwe tufunira omukisa okuwulira naddala abali ku opposition mwe bafunira omukisa okulaba nga omukulembeze agenda ovaako, kwe bafunira omukisa mwe bafunira omukisa okwemala eggoga mu bigambo, mu kusaakaanya, era emyezi 3 gigenda okuggwaako nga at least nabo bawulira nga abakulumizza omutima. Kati buli bw'obalemesa akakisa kano ng'ate bakayina myaka emirala 5, otandika okufuna ebifaananyi ng'eby'omukyalo oyo, tuyinza okufuna abantu abaddamu okulondesa obusungu bwe ndowooza. Kaakati ekiwa kinzijjawo, so mpe kiripo eyo katono nnyo nzije mbuulira abantu lwaki ntuusaawo. Mu kwogera kwa Abbas Byakagaba yayogedde ku nsonga ya processions. Era n'atubulira ensonga lwaki poliisi actually yatumenyedde, yatandikidde ku nsonga y'ebyaliwo mu Mbalala nga poliisi ekwata abantu ba Nuupu. N'atugamba nti no ekisooka bano baali bamaze ebbanga eddene nga bazza emisango, so ne basalawo ne bagamba ko olunaku ne katumukwate, which is okay wabanga emisango bagirina. Naye ku nsonga ya procession Byakagaba agamba nti opposition bakola unlawful oppositions or processions, sorry. Okusinziira ku Nambika Electoral Commission, ekifo kibeerawo ekiri gazette liwogenda okuba olukuŋŋaana, vuga emmotoka yo tuuka ku lukuŋŋaana abantu bubasangewo okube campaign otambule ogende. Ebigambo byemu bifaanagana n'ebyabakama bye yatugamba. So mpe ku Byakagaba ndowooza ogenda kumunzigira mu mboozi y'NTV. Kumpa Byakagaba then ompe n'ebyabakama ku nsonga ya procession yeyo. Electoral Commission yateekawo etteeka nti campaigns zirina obutasukka ssaawa 12, naye ate ogenda okwesanga wali wazze zimaze okutuuka ssaawa 12 agamba njagala kutandika raale. Ne tugamba nedda, awo oba okoze eki oba togoberedde mateeka. Waliwo okuyisa ebivulu, ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa.
twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga. Amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abakandidats abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako bakula ebintu kwegamba ekikye kireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaawokola ki okusikagana muguwa kandidati atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu bakola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo. Kati oyagala okutataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda oyimirira buli kubo. Kati abamu olw'okuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti obudde bwakoze eki bwamuyiseko dda. Kati ayagala ayingireyo budde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good, credible leader, responsibility, respect for the law. So kati ebigambo ebyo nga bw'obiwulira bikusiigira ekifaananyi kiri kyenkusiigidde nti campaign n'okuba n'ekifo ekiri gazetted w'ogitegese ogikuba, then abantu bo ne batambula ne bakozesa entambula zonna ze basobodde, oba ne batambula mu ngeri eyaabwe eya bulijjo ne batuuka ku venue ne bawuliriza ebigambo byo. Naye ebyo bikutabula bw'omala okulaba ku kyabadde embalala. Kaakati muto w'omukulembeze w'eggwanga Toyota yakulembeddemu abakulembeze b'ekibiina kya NRM naddala mu bitundu ebyo eby'embalala ne Western Uganda ne bakola procession ku streets ate ez'embalala. Oba ontegeera, bano babadde balina abaana abavuga skates, babadde n'abavubuka abakutte ebipande, bwe bato ne bayisa betwandiise ebiyitirirwa wakati mu kibuga nga boolekera ate ekifo President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde. Kali katale ak'embalala gano maduuka. So this is a business area. Naye baayiseewo bulungi bambi kyekirungi ne batambula. Naye kati this raises questions. Singa ate okisulika n'okireka ekibeera ku side z'eno, bannaffe ab'opposition baba nga ate bo bakola procession ezifaanaganako bwe zityo, poliisi ng'etambula eblockinga abantu bano ssaako n'obbakendeeza, kireeta ebibuuzo. Era abantu bangi ku social media bedda babuuza nti now what is illegal procession and legal? When does a procession become illegal and when does it start become illegal? Ekyo kibuuzo omuntu ajja kyayinza okwebuuza ate ng'oyinza obutamunenya ku kyebuuza kubanga alabyeko abakubiddwa mu tear gas olw'okubeera mu procession ate n'alaba abalala nga ab'ebyokwerinda be babayambako. Obulaba n'omusirikale, bali bonna basirikale babayambako kutambula. Actually nti waliwo n'amagye. Oli ne yeebuuza nti waki ne opposition temubagayidinga bugayidinzi? Because I believe these people can also listen. N'obagamba nti if we are doing a procession, let's do it this way. Police ne wa gazetted route sinti muyite mu kyettaka era naye ne bakola procession era naye ne mbakubirayo tear gas. So it is a bit disturbing. Naye ebyo byabadde mu mbalala. President Museveni webadde agenda okuba olukuŋŋaana bo procession zaabwe abazikubye bulungi nga tebatataganyiziddwa
era bwe batyo n'abatuuze mu mbalala ne batafuna buzibu bwonna nga bw'oyinza okugamba. Naye nga lw'olukuŋŋaana lwa President Museveni lwagenze mu maaso naawe sokoze wali katono ndowooza olaba wano nti ono we yandibadde naye tugamba akolera procession ye naye the police is making sure okulaba nga it doesn't happen. Eyo tuveeyo kale naye kati olukuŋŋaana lwa President Museveni lwagenze mu maaso era ng'oyinza okugamba nti nno ekyaliwo embalala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeyo kyekyasiikuula emitima gy'abana NRM okugamba nti olunaku lwaffe tujja kukulagako. Oyinza okugamba nti olunaku olw'ejjo mbalala was yellow. Abantu baabadde bangi abaabaddewo okusobola okuba nga ate baaniriza omukulembeze w'eggwanga eyabadde azze okuba nga ataakuba kampeyini ye yabadde awerekeddwako Maama Janet Kataaha Museveni. Era mu byonna bye baayogeddeko kwabadde kunyweza ebyo ekibiina kya NRM bye kikozeeko okuli enkulaakulana, okuli security, okuli emirembe n'ebirala bingi nnyo President bye yayogeddeko. Kale kakati tugenda onvuga okuva ku procession some of the words ez'omukulembeze w'eggwanga ate tujje ngokunaana akutebiizeho enamba okubaguma ne batambula eguma neeyongera okuba kutambula enamba eguma neeyongera enamba eguma neeyongera enamba neguma neeyongera enamba neguma neeyongera mu kutambula waza kwetegereza norengu abinja bashuuma abandi bakiri ahiguru nabo bashuuma aha kashuuma kakori kureba bamakanika nabo nooreba ekipande kyabo bakikiine bagira ngu Garages Association nayo neyakiira President Yoweri Kaguta Museveni mu rurembo rwa Mbarara nabo n'ekipande kyabo noobareeba bagira ngu ntiza kuguma ntitambura nibaza kuguma nibatambura. Mbara City oye! NRM oye! Mbara District oye! Yoweri! 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 Mbara tuterune kishayi ky'enyonyi ekya Nyakisharra. Abambarra mukahirwa Abachina kubagagahaire nibakora business na South America, Brazil. Mbwenu nkubakora bakuriya Buraya ngunahare Rushuzo nibarenze mushanka 15 abo bara bakuriya Buraya. Mbwenu Abachina bagize ngo hagufu ukuzo wabo naha Nyakisharra. Baza kwambika ikishayi cy'amani kirukwingana n'icya Ntebe kucyombekaho. Kale kaye era ebibuuzo oyinza okugamba nti nno abakyayagala obibuuza bakyabibuuza nga bitambulira ku ngeri abantu abo be mulabe gye bazze bannaffe ab'NTV ate baabadde bali awo ne balengera emmotoka eya poliisi ejjafanga omanyi jafanga bagipaakinga kukwata bamenyi b'amateeka embala jafanga ssebo ereeta ne ku bawagizi. Kale ebyo nno byabadde bwe bityo tubiveemu ate tetubigenda nnyo mu ngeri efaanaganako bwetu naye kale olukuŋŋaana bwetu lwagenze olwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kale kaakati awo njagala tuveewo mmalirize sheeno njagala gimaliriza namboozi ki olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mu lukuŋŋaana nga sinamaliza lukuŋŋaana olwo mu lukuŋŋaana lwe nnyini olwa NRM
waliwo bannanuupu abaalabiddwako nga basala okuva mu kibiina kya nuupu era ng'omu yabadde na candidate Mulamba yalabiddwako ng'asala okuba ng'ate yeegatta ku kibiina kya NRM. Actually bakandidate ba NRM naddala abali mu mbalala awo abadde beesimbyewo ku bwakansala abasinga twabala ba withdrawings in the past 1.5 months emabegako awo. Abamu beekwasa ebyenfuna n'ebifaanaganako bwe bityo. So naye ndowooza mumpe tumugirewo ddala omulundi gumu. Kale naye ekyo kiri bwe kityo manyi kati nze bwe ndaba bino NRM wone ne nalabye video ya basi gye nkulazo egimpa mu Katwe. Buli muntu alina obuyinza kikukakatako okulwana okubusigaza ng'otandikira ewammwe ku mulimu gwo mu bufumbo buli woba n'obuyinza olwana ng'obusigaza. Naye ekyeraliikiriza kiri kimu nti NRM yes ekozesa amakubo gonna okulaba nga obuyinza bwe yafuna ebunyweza mu kifaananyi ne mu buliwo. Oyo mwana awoganya mu kifaananyi ne mu buliwo. Unfortunately nti opposition eyagala obuyinza ate obutono bwe mulina mulwana bubaveeko nga mulwanagana ku bufu obwo. So that is the challenging part. Nti NRM yeefuba okulaba nga byonna ebifo byerina ebisigaza. Kyova ojja kutuuka time ng'olaba kansala ba withdrawings nga engeri gye bavuddemu eyinza okuba teyina kunnyonnyola kumala naye nga bavuddemu. Ekyo kiyamba NRM kwongera kunyweza buyinza. Naye ate n'osanga nga aba-opposition babadde bafunye council. For example, bakansalas babadde ba NUP bonna. N'osanga mu kisanja kino nga aba-opposition buli kibiina ky'opposition kibasimbyeko omuntu. Dembe lyabwe. Naye ekibuuzo tokirowoozaako nti ekyo kiyinza okuyamba aba-NRM okubayitako ne bamaliza nga kanso bagyeddiza. Kubanga NRM ekulaze nti nno ekibuga Kampala ekyagala naye ekibuga Mbaata eri wiringi kibawa. Era bakansalazi batandise okuwithdrawing okuva ku ba divisions. Gwe sito ogirina muli mu kulwanagana bulwanaganyi NRM yeri mu kustrategizing ojja kugenda okumaliriza ebifo ebimu badde ebyaba opposition NRM ebitutte. So ebyo nno biri awo naye kale Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayolekera owaffe Bulemeezi. Nze banzaala mu Nakaseke South. Banzaala Nakaseke South mulimu constituency ya Nakaseke si Nakaseke banzaala Katikamu South. Kati mulimu Katikamu North mwotambulira okutandikira bw'ova ku Mayanja. Oyo Mayanja ogw'omuggo ogwo gufuluma Matugga. Kuba Matugga is Kampala. Manya is Wakiso. Aba Matugga si Matugga lwekyalo ekiri awo. Ogw'omuggo ogwo ng'oyingira Bombo. Bwe wandibadde nga wali booda ya Wakiso ne Luweero. Kati eyo oba oli mu Nakaseke North n'ogivuga n'oyingirawo obulenzi eyo nanza obulenzi naye Nakaseke North. Kati then awo ekyali ekiddako awo ndowooza Katikamu. When watching this Nakateke eyo nebeera Katikamu North. Then kakati okuva South kubanga nze ndi wa North. Katabaazi ali mu North. Si Katabaazi wakidinya y'omusajja oli yanne Masekabira. Kakati okuva ku kyalo ekiddako ng'ovumawo obulenzi ndowooza Katikamu bwe wati awo Sekabira yali awo n'avuga ziruweera eyo. Kati bw'otuuka e Kalole n'odda bw'oti Baamunaanika wali Baamunaanika constituency nayo yakubiri then saako n'ekifo ky'omubaka omukyala. Naye abeeyo baasuze beeswanta baasuze mu bijaguzo nga bakuba ngoma. Jjukira ekibiina kya NUP kyalondebwa ddala nnyo mu Luweero omwo NRM n'etafunamu wadde n'ekifo n'ekimu. So tugenda kuba tulinda okulaba mu kalulu kano kiyinza kuba nga kiggwa kitya. Mwabaddewo change of venues. Sekabira yabikyogeddeko byonna tugenda bigatta mu mboozi emu. Yes. So njagala kubanga maliriza naye nga njagala okuddamu okubategeeza ku nsonga za Jayden Makanda bange mikwano gyange. This happens to be
nti kiri mu nnyumba lwanaku lwa leero. Jaden tumusabi tugenda twagala tunoonye ssente zino mu maanyi kubanga ne Jaden amaanyi akyagakola ki. We don't want to come here bannaye mutuyambe. He has a problem but he is strong kubanga atugambye akaabye amenyese n'asigala kwenjoyinga moment. N'osobola okumwongerayo moment ebaddeemu ne zifuuka 10 ne lufuuka 10. Namba z'essimu zeezo. Then tomorrow we shall come up with another solutions ze tulowooza bampadde ku magezi awo naye nja mubite bowling eri ne bannange ku nsonga zino. Tulabe how we can help Jaden. Naye for now oyinza boy namukonga wakikubye blood wange ezo zo ziteekeko era tujja zigattira mu plan endala namutaayike n'abeeriwo. Yes, for now bannaye kambalekere Luweero ate tunaddamu upload zaffe zinabaziddamu mulala. Yaman abana be Luweero muli bademba tukerako ekyemisana tusimbudde tujjawo Luweero byabaka masimanyi obujulizi obulaba buno mulundi tetwagala kwebuzabuza fenna twabuze calculator ogenda gatta we tugatta constituency ku constituency polling station ku polling station oba otiddo kalangirira tugenda kerangirira buno mulundi byabakama. Salutation Luweero tusimbudde. People power, our power, people power. Baganda baffe bannamawulire na bannayuganda bannaffe abatulabe yonna kyemuli tubaza Katonda nti n'olwaleero olukedde tubakulisaayo nnyo mu campaign zaffe ze twabadde nazo olunaku lwajjo ekira ne wano mu Kyadondo East era ne tusaasira nnyo abanyigiriziddwa nga bwe mwalabye poliisi n'amagye balufudde lutalo bagufudde mulimu okutulugunya abantu n'ogenda nga babakuba. Olwaleero tusimbula tugenda Luweero gye tugenda campaigningira naye nga tetunasimbula ensonga zino bbiri njagadde zoogerako. Njagala kwogera ku nsonga ya mwami Byakagaba akulira poliisi ne mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Olunaku lwajjo nalabye nga mwami Byakagaba akulira poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale batukwate era n'agamba nti batutulugunya batukuba ne batta n'abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda kubanga tukola procession oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera. N'agamba nti tumaliriza leeti rale zaffe yawadde nasonga ky'eyokusatu n'ogamba nti tubakuba. Of course mwami Byakagaba alimba. Nze kennyini mbadde nga nkiddiŋŋana nti ffe tuli non-violence tetukola fujjo era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe baba banoonya ekyekwaso okutukolako obulabe bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe bakole fujjo era ekyo ffe kennyini tubadde tukyeteekerako esseera nga tumakinga sure tewali muntu akola fujjo ng'atuliraanye. Ekyokubiri muze mulaba nga poliisi eggala amakubo ne tulemesa okuyita amakubo ag'okumpi bwe twanditambulidde eddakiika 10 ne tutambulirawo essaawa 2 tusobole okutuuka leeti. So ekyokugamba nti tukampeininga leeti tekiriiyo newankubadde batulemesa ewamu tulema okutuukayo ng'ate tuze tulaba Nabbanja nga kampeininga n'essaawa 2 ez'ekiro. Bwe bagamba nti tukola emigundu oba tukola procession bannange mwena mwabadde mulaba n'olunaku lw'eggulo nga mwami Museveni ng'akola procession embalala ng'emmotoka za poliisi n'ez'amagye zezisomba abawagizi ba NRM okubajja Ntungamu okubajja Kashali n'ebitundu ebirala byonna nga babaleeta ku lwale ya Museveni nga baggala n'amakubo nga bayisa ebivulu byabwe. So kyanaku nnyo okuba nti poliisi yo kennyini tegoberera amateeka ate ne balimba ku kamera nga n'amazima weegali. Muze mbiraba nga poliisi yeeyisa ebivulu bya mwami Museveni nga bayisa ebivulu bya Museveni poliisi ate yeebakuuma era nga bwe mwalabye ng'emmotoka za poliisi ate zezisomba abawagizi ba Museveni. So kikyamu bw'agamba nti ffe tuyisa ebivulu abalabye batayisa ekyo mukyamu. Bw'agamba nti tukampeininga ekiro nakyo mukyamu kubanga tulabye Nabbanja nga ya campaigning ekiro nga takuumibwa poliisi.
n'ekyokugamba nti ffe tukuba abasirikale nakyo kikyamu nnyo bajja mubiraba ku kamera era tubuze nga tubagamba nti kamera kikyokulwanyisa ku kyaffe muze mbalaba ku kamera twabadde eyiganga ne bajja abasirikale ne bakuba abantu amasasi nga ne lwali ewedde mwakirabye Masaka emmotoka z'amagye nga zitomera abantu baze bawamba ebintu byaffe bawamba ebyuma byaffe byonna byetukozesa kampeyini ne bwe tuba tutambula ebyuma baagala bisalako tebaagala tukampeyinge n'abantu n'ekirala polisi kyekola evugira emmotoka mu bantu yevuga obubi naye ate olw'eggulu omwogezi wa polisi bw'aba ayogera agamba ffe tugala traffic ffe tulemesa amakubo tutambula ne bwe mwetegereza polisi n'amagye be bavuga obubi ku kkubo so ekyo tukivumirira nnyo n'ekisembayo ku bye tuvumirira ye polisi n'amagye okugendanga mu bitundu abantu gye tuba tugenza okuyita nga bayimiridde ku kkubo erudda n'erudda okutuwubirako bantu baze batwaniriza musanyu naye polisi kati nakyo tekyagala kulaba nti abantu batwaniriza musanyu olunaku lwajjo bagaddewo n'akatale k'ekasangate ne bakuba abantu ne babakuba omukka ogubalagala ne babasindikiriza wala na wala baleme kulaba kifaananyi nga abantu batwaniriza n'essanyu naye nga bwe tuze tubagamba tugenda kutuuka buli wantu tugenda gendera mazima tugenda gendera mu bwerufu ate fe tugenda kuuma amateeka. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.